having their own press conference. This is amazing. Temukulanga ko press conference bambi tubiveeyo tebakanza lajjo mbaddewo sola mutudde ku ntebe za leather mwagala kumpakanya. Madrat and Chiko, your turn to address the people. Ngenda babuuza kino nga nange wendi munakatemba nalina obulumi emyaka 2 emabega, emyaka 3, 2020 2021 lockdown, teri mirimu teri ki. What does it mean okuteeka yo show ne mufuna ba sponsor webati nga tebababuuza bibuuzo nabo bagadde? What does it mean? Kimuwulira mutya muli? Thank you everyone here. I would like to thank our sponsors, and I would like to thank all the media houses here. We're now going to go back. Continue. Watch you. Why don't you sit back? Asante banyabo. Twale musagu n'okwebaza bali muntu ali wano. Bwe ntandika kumenya linnya omwomo kijja ko twali obudde bungi. Nina sponsors baffe mwenna. Ngenda boogerako. Eka soke nebaziba bannamawulire mwenna. Mwebe tubeera kuva lwe twatandika. Mubaddewo jjo mwenna. Bwemenya omwomu nakyera kijja kulwawo. Mwe bali kutwagala. Bwe tubayita Mujje. Ba comedians bannaffe Bobby Brown, thank you so much. Mary Hearts. Baganda baffe yo duo nayo eri amaanyi. So tegeze ekyo kigenda mu maaso. Kintu kigenda mu maaso ifeffeka. Mwe bali kujja option halal na mwenna. Ladies and gentlemen, kaze ku sponsors baffe. Salvador ndowooza okukola ekintu ekirungi kimakalinga. Kwa before lockdown, twalina season 2 ku Imperial, ne tubeera ne season 1 yasooka ku Labonita, then we had season 2 ku Imperial. Ne tugira local content. Ono gwe wali osanze omusajja bw'ati Madrat and Chiko yatumwambusa waggulu. It was a bit challenging. Abantu batusekanga kati bano batwala ki, naye Katonda tali anguzi, twaba proving right. Ekyo ne kibayo ate kirungi nnyo. Season 3 ne tujja tugiteeka mu hall esinga obunene, eya multi-purpose hall. Ye hall esinga obunene buli omu gy'atya. Bw'oba ogiwakanamu gibuuze Megadi. Yamutwala engwe ku kyeyo n'afuuka dokita. By the way, hall eyo twagiga lumu n'agamba n'abagitwa bagamba mwagala eri eno koffe eno salongo gyabu bano baagala eno koffe ya twagala eno. Netugamba abanajja oba banajja 10 be baffe nga Madrat and Chiko. Twagala 10 nga si kyaffe, twagala 10 nga lyaki Allah n'atusaasira n'omulyango gwa multi-purpose hall bagumenya. Eyali awakana yansanga baka stage nga nkyatuyayinva ku stage ngamba mwe temuva wano nga temusasudde sente zaffe ez'omulyango. So nebaza Mukama okutubeera kwenzo. Kati ndowooza ba sponsors baffe baala bakubule mugwe tukola ffe tetweriako njawulo nti tufunye sente katugule amamotoka wabula tuteeka mu bafans baffe ne ba sponsors baffe simba omulimu gwaffe. Ndowooza baalabako twatwalawo proposal this time round ne bagamba andi bawale tuli baana bampisa ate abeewa ekitiibwa ne batwetaaga nabo batwetaaga mu ddakiika mpawuka nga tuba tubatuuseeko. So sanga ensonga kibajja empisa n'obwavu. Wala wakyali mwavu waba oyogezaako kino buto. Byonna obyogedde. Chiko, tubuulire. Kati njagala kubuuza kino ekibuuzo. Bwe twali mu lockdown, mwafunako akadde, did you get time to reflect on your content? Mugambe nga bwe tulina obudde katulooze ku ngeri gye tugenda okukomawo in style. Mwakozesa akakadde ka lockdown okukyusa content oba mwatulanagala ne mugamba katulinde Katonda yanaagira? No, not that. Hi everyone. Mu lockdown abantu bakiraba bulungi nnyo era twali tukola ne mirindi oyo ne social properties nti twali tukola content owawaka era abantu nga tubasanyusa. So after lockdown ne batuta bwe batuta ebivulu byali bingi. Ono ataddeyo oli ataddeyo oli akoze ati netugamba no ffe katuwummule mukozi. We had already paid woman multi-purpose hall nga tulina okukola bukozi because twali tubawadde ssente. Netugamba no, that year I think it was last year nti tetujja teekayo event yaffe katulindeko 2023 ate tukole nseko buseko. That's why nti twetegeka nnyo
when we called Ali, because we've worked with Ali for so many years, I think 3 years now. Nagamba, no, you guys, you know, kuba wote yatugamba chintu chonna najja buzina ga mujje tu planning tulikenga tukola event yenu. So twasitula bulungi nyo ne tulowooza, that's why nti nseko buseko ebintu abantu bye balowooza bye tukola bulijjo nga bwe tunajja Comedy Store ne tukola ki ate mu nseko buseko siyo abasuubira, cause eno show yanjawulo. Bweba nti Madrat and Chiko nseko buseko show eba yanjawulo okuviira ddala ku mutegesi, okuviira ddala ku actually production, entula y'abantu, content gwe tugenda obba, cause you know Madrat and Chiko tubawa fresh and clean bwe tulabika ku show. So that's why tetukoze feka tugambye nti Mujingo oliwa president wa comedians, Anthony oliwa Salvador oliwa Mujje tutule wamu, sibiri byakwemalirira nti nze nsobola, I can do this, okitegeera. That's why abantu usanga bakomplaining baga gundi yazze Mujje. So tugezaako laba nga tugatta obwongo ne bolaba nti katukwatagana ne ba tiktokers, ne tukwatagana ne ba Mary Hats, ba Bobby Brown, tubagamba, you know guys, come sit on the table, tulabike nga producing a show eyakabi abantu bajagale. Wonderful. Yeah. That is a brilliant answer. It is even answered the second question of what should we expect from the show. Ochogedde bulungi. Naye kati njagala kubuuza, do we have any opening acts oba egena kuba Madrat and Chiko okuva gates bwezeggula paka last tulinayo abagenda okusupportinga nga temuna kuyingirawo? Of course tulina muganda waffe ali awo guy ali funny mujja mwagala ate ye host waffe mumumanyi ali awo Salvador ye host kale abamujja kabayinga atutiisa quite Fana mwamini kali na a bit ugly naye praise God ajja kubawo abasanyusi n'abasese ajja kubaawo. So tulina ba artist bannaffe abagenda otuwerekerako naye nga mumanyi nseko busiku njawufu ku show zetukola bulijjo tukikola nga kyawufumu era abajja okujja tetusobola kuba bagamba wano ola bajja kubalaba bulabe pup agweyo nga bwe tubadde nga tukola pup agweyo tetwagamba nti oli yazze nti olw'okuba ye audience ze oba audience bw'ogiranga nti ngenda kuleeta ono n'ono mubamu abajja nga beegabanyizaamu tebaba babo era weewamala ng'okwanga baba babi bakolaki basituka bagenda neffe twagala abantu bajje balabe Madrat and Chiko. So ebisigadde bajja birabiraawo abadde naye nga bazina ba Madrat and Chiko. Era bingi nnyo ebigenda okubaamu mu shero biyitirivu nnyo ero show twetegese emyaka 3 twetegese nnyo isweya. Twagoba ku bantu ng'akafu kajjudde ebiseera ebisinga omuntu waakuba ekifo aba akyusamu location. Why not other places, Serena, Lugogo, Africana? Lwaki Mount Papa's Hall? Thank you so much. Ekibuzo kirungi nnyo. After 2019 show ngewedde twabokinga hall eyo buto naye covid we yajira kati ate naffe kenyi tukiraba ti awantu awo watono naye twagezaako genda Nambole twagenda otuuka Nambole nga bajasi batugamba weewacha wewe toka saye bakizimba kyamulina muddo ne tugenda ku cricket over ne batugamba waneeno omwaka bagubokinga gwaggwako tugamba naye tukoze tutya mukama ne tugenda Kololo ne batugamba just my procedure for international affairs be attack of the political attention ne tugamba protocol mungi ne tugamba katugumire ku Mount Papa's Hall tukole kuno gokka omwaka gokka so wano wetugambira nti enteeka gye tugenda okutegeka yadde hole n'ebejjudde n'abanaatuula ebweru bagenda kunyomerwa bagenda kwabalaba bulungi nga balinga abali munda nekyera okwanguwako manyi abantu abamu mu komedi bagamba oba tunangirayo kyekinga basaponsers baffe banemwe tubeebazanyo MTN, UBL, Sozo, Victoria University, bannange Galaxy FM, NTV febani mba comedians nga nomimbi abamu tebakisobola. So yatugamba kati amanyi gano ge tuyina omwaka ogujja mujja tuwulira naye kati kasooke tumalirize waneeno twatwali twabuukinga dda kyetuluma naffe tugamba abantu baffe
kuba kolero twali tujagala ekyakusinga okutwalayo Salvador kuba yakolerayo yakoleetugaba Salvador yakolerayo ate kumbe Salvador ye yakola ki alina ebintu tugamba owaye ekiganye Salvador alina protocol ekiganye kira mpaka nakati kuba muganda waffe Bob Brown ne baayawula lwa mukyala mwe mukola mutya tolwakyo tumanyi kyabaawula ekyamazima tetwajja tusiibudde era bazadde ba munnange bwe yali ava mu kyalo bamukwasa so nga tetuyinza ate tabula bazadde kuba kati tuyinza okugamba tufunye ssente kati katwekyange naye abazadde okitegeera so ebintu bingi ebitulemesa okwawukana n'abaawo ntya okitegeera nga bazadde booli bandaba bubi balaba omwana wawe ali bubi okitegeera omuganda wange mukoledde ebintu bingi ebya visa biki ebyo genda Salvador bimanya eby'Amerika ebijjukira bijjukira so ekyo kyekimu buli mubadda mu buliri naga ate nedda ng'abantu ababiri tetuyinza butafuna butakkaanya omwami n'omukyala gadde mubaddewo ebbanga oba mwewasiza muzadde abaana era mufunamu ki misunderstandings but twewa respect netumanya nti kunze nono ani mukulu ate kunze nono ani muki ani muto waliwo ebintu ebitabula kati nga gwe kyolese ekyo ekyabakyala si kyangu nti abakazi bayinza otwawula kubona era mukyala we n'abaana be nange nina mukyala wange n'abaana bange manya alina bakyala be n'abaana weyasira mukamali so kati tuyinza kwawukana era tetukisuubira nawankubadde tufunamu obutakkaanya naye era tumanyi tukola ki netukitereeza okwogerezaako akatono ffe tuli bantu bakulu by the way 10 years of Madrat and Chiko next year size tubadde mu kintu kino that's why twakuba breakthrough abazimbi gye bayita hit twali already tuyina experience tukoze nnyo ne Pepsi batumanyi nnyo ebbanga ddene okuva tuli baana bato so tulize tuyina experience kati twamanya nti kati bannaye akajja omunaku kakola ki kamanya essente lupapula nti nesaawa kati oyinza okwenda biliyoni mu nnaku nnya n'otwenda gye n'olw'emmeka n'olwataano tugeze teswa twawula abakyala tumanya nti mukyange waaka ono teri kwetambaala kati tuli bantu abakulu ab'obuvunaanyizibwa abatuula ensonga tuzimala ebiseera ebisinga ono bingi byakola bwe mutamanyi era nnaku yansende ngamba kisse banakyabataga olubuto oluzze ku mugongo iyo byogedde engamba wayi kamuleke baganda bange kantangazemu ekintu kino munasonga okubabuuzaako nyakutangaza mu munnamawulire ono ebintu ebisinga baba tebabimanyi naye babanoonya mawulire na content okwawukana enniro jasi katonda kitonda butonzi kino bbaawo si mukazi eyanjawukanya nekyali wange kubanze sigatta bakazi nabakyali bange jasi katonda yakitonda nti kino bbaawo olunaku mulina okwawukana nga bwe yawukana ne mukazi ono mumaze emyaka 12 n'agenda so bannamawulire mulekerawo okuleeta ebintu ebitakwatagana yamani nze Bobi Brown waffe nekyala mukole naye kati abantu olina balaga how much wayo osobola okunganya abantu 4,000 noziwa ekibajyamu awo kyekiraga okula tova n'omuyimbi ayimba n'akola kati gakola kamiliyoni nti kamiliyoni ayimbidde ebbanga ddene emyaka nga 25 naye buli mwaka disanoonyayo abantu benagamba no abawagizi bange mujje ku cricket oval then mbakubeyo gwanga mujje kitegeera of course ennyimba abazimanyi biki kamiliyoni bamulabye naye wabaawo ekyo kyoga nti omuntu ye tikusuubira bwojja okukola ki bwojja oseka kyekimu ekyenjawulo ekiriyo nekyenjawulo ekyakyenjawulo okwongerezako omuntu woseka ennyo okaaba kobojja nako kuba amaziga tegakola ki tegayingira naye kali kajja kugira biki okitegeera okuseka kugenda bakungi mulabye comedy nga gya ebyobinga biki bye mulaba nti bikyuseemu okwemwamu yingira ne wano muli comedy ekikyusiddemu kibadde kimu first and foremost video yalinjamu ku baana bali balese amaanyi ne baddamu katono emabega however ne Allah mulungi buli kimu kitadde ekirala kuba Madrat twatandika kuba abakabi ensooka tutegeera cause professionally ffe tubadde tukola emabega eyo yali 2014 olwo tuyingidde tusabuliddewo olaba nti we twatandikira 2014 si bwe kyali kati era twebazanga abasajja basaba kijje baatekangayo bayitanga batyakola bonita comedy files abantu ne bejjumbira nnyo comedy ne bamwagala nga
Bweyakola bonita laughters nekola jazz comedy awaza abantu bajumbidde comedy start bwekiyingidde mu kuva twatandika eri paka kati nolaba nga abantu bagenzi bakozaki okusinga ate nga bwekyali luli emabegako olaba nti abantu comedy bamujumbidde ate ne zino apps zetulina ku masimu nazo nolaba nga kati buli omuntu ali comedian osege olaba nti ne social media nayo etuyambye. Abantu balowooza nti okukola joke necessary something very easy. Tesobokera enkya naawe muki. How is it hard to create a joke nanga esobola okusesa omuntu n'enkya n'akomawo n'akulaba? Simanyi we nnyinza kigamba naye. Bamaliza katono ye. Ogambye ki? Abantu balowooza nti okusesa omuntu is something which is very easy. Tesobokera enkya nange nenzija n'ensesa omuntu. Naye nga mwe ba comedian, how is it hard to create a joke n'enjiwo n'ojja n'ogireeta ku stage omuntu n'aseka even next time n'ogakulanga n'akomawo n'abanga akyagala okukola. Kyova abanaye oba kisa kya Allah n'ekirala obudde bw'oteekamu. Bangi abakola ebisesa n'akikola n'alowooza kisesa ne banene bamugamba awawula kasesezza n'akaita ku stage ne kagaana tebatakasiima naye munnange olumu eba experience creativity kati ngabola Madrat and Chiko nti two heads are better than one ositegeera so onaleeta nemmanya kati alese kino kati nyinza kiwunzika bwe nti nenkola punchline ositegeera netugamba nti kati bwetwogera ku kino ekibaddewo bano bakoze bino ositegeera bwe kityo bwe kijja naye si mulimu mwangu ate era si muzibu bw'oba okibaddemu ye bakomedian abasinga bamanyi nti okusesa abantu kuwemula mukikola mutya nga temuwemula ate nga musesa abantu ekyamazima ebintu bingi kuba kati Uganda bw'ogitunuulira ensi yonna kati yafuuka comedy ositegeera kuba kati abantu bonna bagezi n'omuntu ali Masaka akwata smartphone ogera tuuka omuntu ali Masaka ssebo nga naye Elon Musk amumanyi ye Elon Musk ositegeera oli Masaka eyo kati n'okola joke okusinziira onoga kati nkoze ntya ku muntu bw'ati nkoze ntya ku ositegeera naye nga towemudde kuba ebintu ebisesa bingi tebiggwayo kozi buli ekyapeninga mu nsi osobola kijja mu joke nga towemudde ne bannaku kuba time kino bakifuula omulimu olina oguwa obudde ositegeera omulimu olina oguwa obudde n'ekirala n'okukola research make research bw'otakola research kaba kaweddemu. Chiko twogere ku ssente ze mwatuuka okusesema era kiki kye mwayigamu nti mwatuuka ku stage oluzungu ne lufuuka oluzungu azega kuleetera omulimu tomalaga kukwata ate manya mulimu ki kozi kati Madrat and Chiko tukola emirimu mingi era omuntu bw'atujjira soka mubuuza mbaga oba just a show kyova Victoria University eri ku board nze nali nja okusobola okugezaako naye munnange kuki olusungu ani yayogera ne Victoria University era nigwe bagenda owagundi tebampa basale y'okusoma gundo kosi ya bino bano basooka bive musoka tuyombemu ebyaddala twakyoyagala okubiwayo baswaza obwongo tebukyakwata. It's not hard at all because English is very simple. Actually, just because abantu batumanyi mu Luganda we can do jokes in English ositegeera if we divert to English our customers they will learn like you omenya abantu balinga babaagala tusinga tunabya ne Madrat ne twawukana omuntu ajaga kikasesa ne singa Madrat abadde katendo za kyandiyitiridde ositegeera kati tuyizo ga katandika oluzungu atandi baga bagikoze ne singa badde mu Luganda kyandisusse nnyo but of course kino kyetuze tumanyidde ebbanga lyonna for the 9 years paka kati maybe je bulijja tulikyuka inshallah. When you talk about as a comedian fraternity in Uganda, chimanyi nti Madrat and Chiko duo mwina we mutuuse je mabegako biga yala complaining and because of connection ani kansima abawadde connection ekimala kankugamba amazima nga butakera fe twamuwameka era ni yawa ani kansima mwe bantu mwe mulekerawo okwesiriwaza no one gives connection kola kirungi kye connecting ekyokka ne Allah akusasi newe noonya kati lwaki omukisa gwa muno goyagala akuteekemu ffe twagenda mu America kino kankigamba abantu yadde twagenda ntugenze kukola biki era kyatwamameka nga tunoonya connections twali tulowooza nyangu ne tulowooza tujja sanga Kevin Hart nga ali awo twogene twanoonya Kevin Hart yatubula ositegeera kati yo connection yakola ki yagwa butaka naye era tetwaggwamu ki maanyi so omuntu yenna buli w'obeera ati sifunawo kyokubwa ogenda eggulu
funeka connection ogambe wa abantu beggulu nno bano bwenjira bwenti nekwategana n'omuntu nesiga nti osaze Madrat amaze okukola ebintu bye connection mwafe ba artist eva mu mulimu gwokola gwekola ekirungi wallahi kigenda kuddusa era oliwo omutuuka kwaga nja kunoonya muntu ono kati Africa example abaana ba TikTok abasinga fa banoonya komulala inuga mwana ono abatafunye connection mulungi gwekola kirungi bakunoonya nga bikase oteekayo content content era birungi na just ndoza ba connectinga nawe batana ba connect neka yakubo limba lwa connection era okujja tomanyi neka tigoyimbye Masaka aluwa gulu chima musajja ayimba America kati connection yawe you guys kati mgenda weze myaka 10 mu industry tutegeeza mgenda mu ne audience ya mwegende kula so mujja tuke ekisiranga mwetaaga okusobola have you ever thought about the copyright ku content wa mwe mukola osiranga munasobola okumulya mu future ngamaze okuba tukiwagira 10 ku kinne waakyo lwakuba nti tulina president waffe Hannington Bujingo era yagenda mu parliament yo nayogera oluzungu ne ba leader of opposition n'abaani ne ba speaker n'ababuulira copyright engeri gye tuyambamu era bali mu process kuba twagala etteekero lifuluma tusobole okubeera nga tulya kubanga Madrat and Chiko olwaleero twandibadde tulina sente nnyingi era ekyo kyatuzibula nnyo amaaso ntulina okukola ennyo nti singa copyright law baba bagipasinze nti omuntu asofuna content we tubali tukyayagga ye bantu batuziwowoleza nti bakulaba enansana ne bakulaba comedy store ne bakulaba e Masaka ne bakulaba oli n'agamba yini bannayijoko mwagize kumbe oli ewe enansana yaze n'akola ki naddamu n'akola comedy store so kitwetera okuba nti tuyingiza nga tuteekako ka demand eri abantu baleme kukola ki kutwetamwa so kati kyekicreating ekyo era tulowooza nti Bujinga ajja biggusa kasemba yakange wali abategeka ebivulu naye nga ate nfu kyokola comedy abudde abumala mu kuyisaamu luseke mu bagagga bebo kasotegedde abo abategeka sifu obuzibu bwe tulina ne bakasitoma baffe abamu nabo oluusi baba baagala obbayisaamu naye katagambye nti nno ajja kuwa ssente oluusi bwemukoonako naga nansiima ngaakasiimu naye kyabali oyisaamu oluseke nga lwampaka ekyo kyesiraba bulungi naye nkigo kyetutera kikola omuntu atuwa yeyagalidde sente ate akukyusa n'ebirowoozo nova ku mulamwa kale namusanvu ogw'omusanvu tubeeyo ffenna Mount Papa Soul Lugogo okuyingira emitwalo 2.5 n'emmeza ya mitwalo 2 twebaza miliyoni 2 olakyo nkebagabe tansuula tusanyusa okubalaba ngenda kwogera Luganda kuba that's the main trade language my brothers my 1.5 brothers use joli nchigoli muwanvu naye lwakiri ono musingako ono wekirimu basebo ne batusanyusa nnyo okubeera wano like you all know us in the comedy industry we support each other we don't fight each other that's one plus and we pray that also other artists who do the other genres of art the musicians borrow from us and we take the industry ahead I'm glad I'm part of this production team this time round ne Richard waliwo wakyaliwo ne tuwanje okay aliawa is take care of drinks so they reached us because we are their fans and we are their fans nabo bafani baffe because especially Chiko he never misses our show every Thursday abirayo so they reached out to us ne bagamba tubayambe producing because of course emyaka tubasinga we have been in the industry longer so tugenda kuteka mu touch we've already started the rehearsals and we are excited to see what we already planned for you so we pray that you buy the tickets because these guys are funny I've seen them for many years they are organically funny newe mbera nabo mu mabala ne tubeera mu church olusi tugenda maziki baba kusesa almost every time so expect non-stop laughter from the time you step on stage they step on stage until you go we have very many different acts you have not seen what you're going to see on the 7th because we have tried to put in some elements of very major twists and very different things so be excited and I want to bless you and I know we'll do the second pack and 50 over 100 I don't know so that's all I wish you the best but I'm going to tickets for supporting our sponsors thank you very much UG MTN Ali Alibai thanks for loving art man you're there almost every time thank you very much talking about Ali partnering with me as well.